Mu linnya erya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Omukama mulungi obudde bwonna, asembera ze weewaawo. Twebaza Katonda atukuumye mu kiro ekirungi nga tuli balamu, n'abukeesa nga tukyasange nkuyege sikyatukubira enduulu, n'atuusa ku luno olunaku olw'Esande nga tukyassa nze naawe. Bannange ekitiibwa n'ettendo lwaki tetukiddiza Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina, amiina abooluganda. Kansubire nti gye muli mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Twebaza Katonda atukuumye mu mwezi guno ogwa Rozaale. Mwebale kusoma sappule, mwebale kuyigiriza bakristo sappule, mwebale kukola bikolwa bya kisa, mwongere okusoma sappule, mwongere okwesingira nnyaffe Bikira Maaliya, ayongere okutuwambaatira bulijjo, ayongere okutusabira eri Mukama waffe Yesu Kristo, ebikutte byonna bite mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bakristo baganda bange, nange ngobye bumale amakya ag'olwaleero ku lw'Esande okubatuusaako pulogulaamu yammwe eŋŋanzi. Amaanyi gali mu kigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo, nga buli wetuwulira ekigambo kya Katonda kituuza bujja obulamu bwaffe obw'omwoyo, ne kitusumulula enjegere zonna ezibadde zitukutte. Abadde batatambula ne tusobola okutambula, abadde batalaba ne tuddamu ne tulaba, ne tumanya wa gye tulaga. Amiina, amiina abooluganda. Amiina. Kansubire nti mukitegedde ekigambo kya Katonda Omukama kyatuwadde olunaku luno olw'Esande kye tuba tugabanako eri nze naawe, kivudde mu Romans omutwe ogw'omukaaga olunnyiriri olw'23. Kigambye bwe kiti: kubanga empeera y'ekibi kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo bwe tufuna mu Kristo Yesu Mukama waffe. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Bakristo baganda bange, Pawulo amakya ag'olwaleero atugamba nze naawe nti empeera y'ekibi kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo. Amiina abooluganda. Wetuwulira ekigambo kya Katonda amakya ag'olwaleero, sayidi ki gye wali badde oyimirirako? Nze naawe twaliyimiridde ku sayidi eya Mukama waffe Yesu Kristo atwagaliza obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ne tukyawa ekibi, ne tukikyayira ddala, ne tulyoka tukuuma obutuukirivu bwaffe, ne tutaddamu kwonoona bulijjo nga tugwa mu nsobi. Amiina abooluganda. Omukama oyo atwagala ennyo yamanya nti abaana be bajja kugwa mu nsobi, n'atakomaawo, n'ateerawo essaakalamentu erya penetensiya eri nze naawe gye tulaga ne twenenya ebibi byaffe. Mukama waffe Yesu Kristo n'atusonyiwa ng'ayita mu basesolodooti be. Amiina abooluganda. Wetusoma ebyawandiikibwa nga Mukama waffe Yesu Kristo akola essaakalamentu erya penetensiya, Yowaana omutwe ogwa 20 olunnyiriri olwa 22 okutuuka ku lwa 23 agamba bw'ati: bwe yamala okwogera ebyo n'abafuuwako omukka n'abagamba nti, mufune mwoyo mutuukirivu, ebibi by'abantu bye munaasonyiwanga nga bisonyiyiddwa, ebyabo bye munaagaananga okusonyiwa abo nga tebasonyiyiddwa. Amiina. Mukama waffe Yesu Kristo yaleka ateereddewo essaakalamentu lya penetensiya ng'amaze okujjuza abayigirizwa be ba Peetero ne bannaabwe n'abafuuwako omukka amaanyi aga mwoyo omutuukirivu agabasobozesa okusonyiyisa ebibi byaffe ffe abantu aba bagudde mu nsobi, on behalf of our Lord Jesus Christ. Nti we tuba tugudde mu nsobi tukemeddwa eri omulabe Sitaani, tudduke nga zambiro mu penetensiya Mukama waffe Yesu Kristo gy'ateerawo twenenyenga. Y'ensonga lwaki abasesolodooti balina obuyinza bulijjo okutusonyiyisa ebibi on the behalf of our Lord Jesus Christ, kubanga be balonde b'Omukama abaayitibwa okukola omulimu ogwo. Mukama waffe Yesu Kristo akola essaakalamentu eryo bulijjo okwongera okutuyamba twenenye ebibi byaffe tuleme kufiira mu kibi. Amiina. Buli we tugenda mu penetensiya okwenenya tusonyiyibwa. Wosoma 1 John omutwe ogusooka olunnyiriri olw'omwenda lugamba nti, naye bwe twatula ebibi byaffe, Katonda mwesigwa era mutuukirivu abitusonyiwa
era n'atunazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Amiina. Bwe tugenda mu penetensiya ne twenenya ebibi byaffe, Katonda mwesigwa era mutuukirivu, atusonyiwa mwana wattu n'atuggyako emigugu emizito nga Kristo watugamba Matayo 11:28 nti mujje gye ndi abakooye n'abazitoowereddwa n'abawummuza. Okooye obwenzi ng'ogenda mu penetensiya, okooye obusamize ng'ogenda mu penetensiya, okooye ebisiyaga ng'ogenda mu penetensiya, okooye okubeera lesbian ng'ogenda mu penetensiya, okooye enguzi, okooye obulyake n'obubbi n'obulimba bwegenda mu penetensiya, ogambe Mukama waffe Yesu Kristo, nzize olwaleero okwatula ebibi byange maaso go ne maaso g'eggulu. Omwetondere nti kitange nayonoona maaso go, sikyagwanira kuyitibwa mwana wo. Kasookedde nejjusaako n'akamala ebbanga oba lya myaka 10 oba 2. Bino bye bibi byange, obyatule. Omukama ajja kusonyiwa. Tunyoonye Omukama bulijjo ng'akyali mu ntebe ye ey'ekisa, tuleme kumunyonya mu ntebe ng'agenze mu ntebe ey'obulamuzi. Wajja kuba tewakyaliwo mukisa. Omukama atugamba olunaku olwaleero olw'Essande nze naawe twenenye nga lwakyaliwo ekisa, nga Mukama waffe Yesu Kristo akyali mu ntebe ey'ekisa, nga tannatuula mu ntebe ya bulamuzi, kubanga bw'anaatuula mu ntebe ey'obulamuzi kajja kuba kakoze eki? Kaweddemu. Lwaki Omukama aterawo essakalamentu eryo erya penetensiya? Atugamba mu 1 John omutwe ogusooka olunyolo 10 n'agamba nti bwe tugamba nti tetukola nga kibi, Katonda tumufuula mulimba era nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe. Omuntu yenna agamba nti takola kibi afuula Katonda nti mulimba era n'ekigambo kya Katonda tekikola mu ffe. Y'ensonga lwaki yateerawo essakalamentu lya penetensiya, n'ajjuza abasigire be ba Peetero, ba Yowaana n'abafuuwako amaanyi ga Mwoyo Omutuukirivu basobole okukola omulimu ogw'okusonyiyisa abaana ba Katonda ebibi. Amiina buluganda. Ekyo jja kisanga mu nnyaffe ekereziya wokka ewali essakalamentu ettukuvu. Ekereziya erina amasakalamentu mangi amatukuvu Mukama waffe Yesu Kristo ge yakola. Buli otufuna essakalamentu erya penetensiya tuddamu ne tufuuka abaana ba Katonda n'abekereziya. Kino nno kituzaayo bulijjo okutusembeza ku mmeeza entukuvu eya komunyo, ne tuddamu ne tufuna omubiri n'omusaayi ebya Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga tuba tukoze tutya? Twenenyezza. Amina buluganda. Lwaki olwaleero Omukama atukubiriza nze naawe twenenye? Kubanga atugamba bulijjo mu Hebrews omutwe ogw'12 olunyolo 14 n'agamba nti mufube okuba n'emirembe mu bantu bonna era mufube okuba n'obutuukirivu, kubanga we butali tewali aliraba Mukama. Do you copy, ladies and gentlemen? Tufube okuba n'emirembe mu bantu bonna. Omuntu ayagala Katonda aba ayagala bantu banne. Kituzzeeyo ku tteeka ekkulu okwagala Omukama nga bwe tweyagala, ate n'okwagala bantu bannaffe nga bwe tweyagala. Amiina. Tusobola okukuuma emirembe mu nsi yaffe ne mu maka gaffe senga twagalana ne bantu bannaffe. Omukristo omutuufu alina okwagala Omukama Katonda nga weeyagala n'omwoyo gwe gwonna n'omutima gwe gwonna. Amiina buluganda. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Na bwe kityo lwaki Kristo atukubiriza okwenenya? Kubanga akimanyi bwe tuteenenya, bwe tutakuuma butuukirivu bwaffe, teri agenda kulaba Mukama Katonda. Eggulu maneya ne mye. Do you copy, ladies and gentlemen? Tugende maaso. Kyova olaba Pawulo bulijjo atukubiriza mu 2 Corinthians omutwe ogwokutaano olunyolo 2, mutabagane ne Katonda. Gwe wenna akyasobola okwogera akyassa, olina emikisa 10 ku 10 okutabagana n'Omukama osobole okusikira obwakabaka bwa Katonda. Mukama waffe Yesu Kristo yali abulira enjiri yatugamba mu Matayo omutwe ogw'okuna olunyolo 17 n'agamba nti mwenenye kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bukoze eki? Busembedde.
abo abakuuma obutuukirivu bwabwe paka ku nkomerero be balirokolebwa, be baliyingira obwakabaka obw'omu ggulu ne bambazibwa ebyambalo ebyeru. Omukama byayogerako mu kubikkulirwa omutwe ogwokusatu olunyiriri olwokutaano. Be baliyambala engule, be baliyanjula mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abamalayika. Mukama waffe Yesu Kristo nga abanjula eri Omukama nti bano be basobodde okugumira amasongola nkuyege mu nsi mwe babadde. Amiina abooluganda, ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Mmanyi woonaawulira ekigambo kino tekigenda kulekanga bw'oli, woonategeera amazima ganaakufuula ab'eddembe, woonakyebuulirirako, ogenda kudduka za mbiro ogende mu ekereziya weenenye ebibi byo, ojja kubaako woofukamira mu maaso ga Katonda weenenye ebibi byo osobole okutukuzibwa, oddemu olabike ng'omuki omuzira. Omukama wa kisa, ajja kutusonyiwa. Mujjukire watugamba mu Isaayo omutwe ogusooka 18, ebibi byammwe ne biba bitwakaavu ne biba bimyufu ng'omusaayi, ajja kubyerusa bifuule nga ebyoya by'endiga, biddemu bibeere ng'omuki, tuddemu tumasaamase ng'omuzira. So totya n'ogamba mbadde mubbi, mbadde malaaya, mbadde nkola kino. Nedda, w'obanga okyalina omukisa ogwogera ng'okyali mulamu, dduka mu maaso ga Katonda olunaku olwaleero olw'Essande, ogende mu maaso g'Omukama weenenye ebibi byo. Akulindiridde okusonyiwa, osobole okuddamu okufuuka omwana wa Katonda n'ow'ekereziya, osobole okusikira obwakabaka bwa Katonda. Mukama waffe Yesu Kristo bwe yaddayo okuteekerateekera ekifo, oleme kumiisinga kifo kyo. Amiina abooluganda, ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Kubanga Kristo yatugamba mu Luka omutwe ogw'13 olunyiriri olwokutaano, atugamba nti senga temwenenya, njagala njogeze oba kirimi, senga temwenenya muli baakuzikirira. Kristo bwe yatugamba nti if we don't repent we shall be destroyed, tujja kuzikirira. Nabwe kityo twenenye ebibi byaffe, tukomewo eri Omukama, tuleme okuzikirira, tubeere kubamu abalonde b'Omukama, abasigire b'Omukama, abaliyambazibwa ebyambalo ebyeru, abalituula ku ntebe ey'ekitiibwa ne Mukama waffe Yesu Kristo mu bwakabaka obw'omu ggulu. Amiina abooluganda, ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Ani atayagala kutuula na Mukama waffe Yesu Kristo? Ani atayagala kugenda mu ggulu? Nabwe kityo abaana ba Katonda abalungi abeesigwa, mbakubiriza nze naawe olunaku olwaleero tulukozese okwenenya, tudde eri Omukama. Tudde eri Omukama. Omukama atulindiridde wakati mu nsobi ze tusobye okutusonyiwa, kubanga wa kisa, ayagala bulijjo tubeere batuukirivu nga Kristo watugamba mu Matayo omutwe ogwokutaano olunyiriri olw'48 nti mubeere batuukirivu nga Kitammwe ali mu ggulu waali omutuukirivu. Bwe tunaabeera abatuukirivu nga Kitaffe waali mu ggulu omutuukirivu, buli tunaasaba essaala zaffe ajja kuziwulira, kubanga Omukama essaala y'omubi emuwunyira ekivundu, naye ayaniriza essaala y'omutuukirivu, kubanga Katonda mutuukirivu. Naye w'obeera omutuukirivu ng'okumya obutuukirivu bwo, buli ky'omusaba akiwulira n'akwanukula, omukono gwe ogutayimpa wadde, nga Bayibuli wetugamba mu Isaaya 59 olunyiriri olusooka nti n'okutu kwe tekuggadde, ajja kukwata mu sitoowa y'ebyobugagga, mu sitoowa ya golodi, mu sitoowa ya ffeeza, byonna abikuwe. Abadde alumwa ennyonta, abadde aweddemu essuubi, ojjuzibwe bujja mu maanyi ag'omwoyo mutuukirivu. Abadde atambuza ebigere, otandike okwevuga. Amiina. So tudde eri Omukama, twenenye bulijjo, tukuume obutuukirivu bwaffe bulijjo, tutambulire mu makubo ag'obutuukirivu. Mukama waffe Yesu Kristo yatwagala ennyo, atulindiridde olwaleero nze naawe tudde mu maaso ge, tuddemu tuyitibwe baana ba Katonda mu nnyumba y'Omukama. Ate obulamu buli nga butuuse, tuyingire obwakabaka obw'omu ggulu. Bakristo baganda bange, bakubiriza mugende mwenenye.
tudde funawo fukamira wenenye ebibibyo kitwale nga nsonga nkulu ekigambo ky'olwaleero oddemu otabagane n'omukama omukwano gwa Katonda n'obutukuvu bwa Katonda buddemu butambulire mu ggwe. Mbagaliza Sunday ennungi n'olunaku olungi. Sigadde nze musomesa Looja nga bulijjo okuva mu Jesus our Savior. Always and always don't forget that great things than when God mixes with man. Ekigambo kya Katonda kino oba tokifunye WhatsApp message ojja kukisangayo ku TikTok ku Jesus our Savior Platform TV oba ku YouTube Jesus our Savior Platform TV oba ku Facebook page yaffe Jesus our Savior Platform TV ojja kusangayo emmere y'omwoyo yonna. Amiina. Omukama abeere nammwe. Amiina. Mulinnya Paati n'erya mwandyamu emituukirivu. Amiina.